N'okutuusa kati ebibuuzo bikyebuzibwa lwaki gavumenti ekyalemereddwa okusengula abantu abaakosebwa okubumbuluka kw'ettaka mu disitulikiti y'e Buduuda kati emyaka 10 egiyise. Ofiisi ya Ssaabaminisita yali ewoomye omutwe mu nteekateeka eno era nga waliwo n'ettaka eryali lifuniddwa mu disitulikiti y'e Bulambuli. Kati ababaka mu kitundu eky'e balumiriza abamu ku bakulu mu ofiisi ya Ssaabaminisita okubulankanya ensimbi obuwumbi 24 ezaalina okusengula abantu. Bano nga bakulembeddwa mu mbaka w'Amanjiya County John Baptist Nambeshe bagamba nti ensimbi zino zaaweebwa ofiisi ya Ssaabaminisita mu bbanga lya myaka 3 okuva mu 2013. Wabula bano bagamba nti ensimbi obuwumbi 8 bwokka bwe bwakozesebwa okugula ettaka mu disitulikiti y'e Bulambuli, kyokka nga kati ensimbi endala obuwumbi 16 tezimanyiddwako mayitire. Naye ekibuuzo kiri nti ensaasaanya ye bilioni 24 gye twagala eriwa batulage sente bilioni 24 zagula ki? Abantu abatwala sente ezo gavumenti erina okubakwasa n'engalo ey'ekyuma. Engalo ey'ekyuma kubanga babba sente ziviiriddemu abantu bafe okufa, abantu abo tebalina mutima mulungi, gavumenti erina okubakolako. Wabula minisita omubeezi avunaanyizibwa ku bigwa tebiraze Musa Echweru ebyogerwa Nambeshe ne bannabiise bya bulimba. Finance cannot be, Nambeshe cannot be knowledgeable about releases of such money, and finance says they didn't release. So unless Nambeshe got it in some of his Marwa group. Newankubadde ettaka lyagulwa e Bulambuli, abaka balumiriza nti lyagulwa mu ntobazi era nga lya bulabe eri abantu. Ettaka eryo liriko emirembe, liriko emitawaana, liriko bananyini bawaaba n'okuwaaba eri mu ofiisi ya Igigi, liri mu maazi wansi. Actually twogera ku nyanja yennyini. So the truth is the whole of the low-lying districts, that is Bulambuli, Sironko, on this side of Butaleja, it suffers this kind of challenges when there are heavy rains in Mount Elgon. But that doesn't suggest that it is not fit for human habitation. Kinajjukirwa nti omukulembeze w'eggwanga Yoweri Museveni bwe yabadde e Buduuda wafiiridde abantu 43 oluvannyuma lw'omugga Ssuume okuwaguza, yategeeza gavumenti bw'egenda okusengula mu bwangu ddala abantu abali mu nsozi. And it must now be a policy position, which we are going to push even here in Parliament, that it is a policy, it is mandatory. No one is allowed to live in these areas that is dangerous for human life, and we cannot continue to now romance about it. And for us as civilized human beings who are in this house called a parliament, we are going to continue praying. We are going to continue supporting you. We shall pray with you, we are standing with you in solidarity for the common good of our people. Because tomorrow, disasters, nobody knows the timetable. Herbert Ziwa, NTV ya Kawungezi.